Oyo omutuukirivu wa Katonda. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Ssekabaka. Olwali olwo Erisa n'ayita mu Sunami, omukazi omumanyifu ennyo, n'amukwatiririza amale okulya emmere, kuba yateranga okuyitayo n'akyama ew'omukazi oyo n'alyayo ku mmere. Omukazi n'agamba bba nti, ndaba ng'ono atera okuyita wano ewaffe, omusajja oyo mutuukirivu. Gira tumuteekereteekere akasenge waggulu, tumuteremu akatanda, emmeeza n'akatebe n'akatawaaza, lw'anaabanga azze ng'abeera omwo. Lwali lumu n'atuuka n'adda mu kasenge ako ak'engulu n'awummula. N'agamba omuweereza we Giryezi nti, oyagala ki kye mba mukolera? Giryezi n'agamba nti, tutegaana na kubuuza, ndaba talina mwana ate nga ne bba akuze. N'amulagira amuyite. Omukazi bwe baamuyita n'ajja, n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti, mu mwaka ogujja ku ssaawa ng'eno ng'obadde okyali mulamu, oliba lubuto lwa mwana mulenzi. Ebyo Mukama yabyogera. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. 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 Mu mazadde n'amazadde ndirangirira n'akamwa kange obwesige bwo. Anti wagamba nti omukwano gwakubeerawo emirembe gyonna, n'obwesige bw'omu ggulu tibuligooka. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Lyesiimye eggwanga erimanyi okusagambiza. Ayi Mukama, batambulira mu kitangaala ky'amaaso go. Erinnya lyo balisanyukira ennyo bulijjo, obutuufu bwo bubeewuliza.
kiggwe kwakayakanako obuyinza bwabwe olw'okubeera ggwe amaanyi gaffe gayitimuka anti omukwama yennyini ngabo yaffe era kabaka wa mutuukirivu wa Isirayiri. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Mwaziikibwa mu batiisimu, mutambule nno mu bulamu obuggya. Essomo eryokubiri bitusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, timumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe? Ndaba mu batiisimu twaziikibwa wamu naye mu kufa. Nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya Paatiri, naffe nno tuyise obulamu obuggya. Oba nga twaziikibwa wamu naye olw'enfa ye gye twafaanana, era bwe tuliba olw'enzuukira ye. Tutegeere omuntu owaffe omukadde naye yakomererwako, omubiri gw'ekibi gulyoke guziikirizibwe, tuleme kuddayo kuba baddu ba kibi. Anti oli bw'afa ng'ekibi akiwonye. Oba tuli bafu ne Kristo, tukkiririza ddala nga tuli babalamu wamu ne Kristo. Anti tumanyi nti Kristo ng'amaze okuzuukira mu bafu takyaddayo kufa. Walumbe takyasobola kumufuga, anti nga bwe yafa olw'ekibi yafa omulundi gumu. Kati nga mulamu ku bwa Katonda. Nammwe nno mulowooleze ddala ng'ekibi mukibeerera bafu. Muli balamu ku bwa Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda, tuyimirire twanirize Omukama. Jubilate Deum omnes gentes. Jubilate Deum omnes gentes. Jubilate Deum omnes pomnis. Alleluia, alleluia, alleluia. Omukama abeere nammwe.
Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo. Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti ayagala kitaawe ne nnyina okukira nze tansaanidde, n'ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanidde, n'oli atakwata musaalaba gwe n'angoberera tansaanidde. Buli aliwatanya asanga obulamu bwe aba abufiiriddwa, naye oli alibuvaamu okubeera nze alibusanga. Abaaniriza ng'ayaniriza nze, ate ayaniriza nze ng'ayaniriza oli eyantuma. Ayaniriza omulanzi olw'obulanzi bwe alifuna ku mpeera y'obulanzi, era ayaniriza omutuukirivu olw'obutuukirivu bwe alifuna ku mpeera y'omutuukirivu. Na buli omu aliwa omu ku batene abo olwendo lw'amazzi obuzzi amannyogovu ku lw'okuba nti muyigirizwa, kambabuulire talisubwa mpeera ye. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye. Ayi Kristo omugulumizibwe. Abooluganda, Omukama mulungi obudde bwonna. Njagala mbabuuzeyo ekibuuzo kimu. Ddi lwe wasembayo okufaayo eri omuntu omulala ali mu bwetaavu nga si buvunaanyizibwa bwo, naye ng'ofaayo bufi eri omuntu ono? Oba oliawo omuntu alina obuzibu, omuntu alina byetiise mu bulamu bwe, omuntu eyeetaaga obwetaaza ekisa kyo, ddi wasembayo okufaayo eri abantu nga bano? Ekigambo kya Katonda ekisomedde olwaleero kituyita okuzzaawo empisa eno ennungi egenda etubula ffe ng'abantu ensangi zino ey'okufaayo eri bantu bannaffe abo betalinaako buvunaanyizibwa. Mu ssomo erisooka tuwulidde omukazi ono ow'Essunamu. Omukazi ono alaba omutambuze ayita obuyisi, n'amukwatiriza n'amwegayirira amalenga kulya mmere mu nnyumba ye, mu nnyumba y'omukyalo ono. Buli lwajja n'ayita mu kyalo kino ayagala asookenga kulya mmere. Naye weetegereza obulungi emboozi eno, omukazi ono teyasooka kumanya muntu ki gwayaniriza mu maka ge, muntu ki gwayamba. Yayaniriza bwaniriza musajja ono nga tamanyi nti gwayaniriza mulanzi wa Katonda, Erisa. Kimujjira luvannyuma n'azuula n'agamba bbaawe, ndaba ng'ono atera okuyita wano ewaffe musajja wa Katonda mutuukirivu. Teyasooka kumanya ani gwayingiza mu maka ge. Yasooka busoosi kuddukirya bwetaavu nga tamanyi na gwayamba. Naye ffe ensangi zino kiki kye tukola? Twagala kusooka kumanya gwe tugenda kuyamba. Nga tetunnayamba muntu tusooka kumwekenneenya ne tumusoya kajoji w'ebibuuzo. Gwani? Obeera wa? Okola wa? Y'osaanidde okuyambibwa. Oluusi tutuuka n'okubasaba ebbaluwa ya LC
nga nno tunaabayamba twagala tubamanye bulungi ani ono gwe nnyamba. Omwaka nga gumu emabega eriyo omusajja yali ava ku ddwaliro ly'Ekiruddu ng'ava ku dialysis ng'atambulira ku booda ne bamutomera, yali musaabaze. Abadduukirize ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu erimu mu Kampala muno ne bamuteeka eyo. Omusajja oyo muganda w'omuntu omu, abantu abamu ku b'obuvunaanyizibwa bwe tulina mu ggwanga lino. Olunaku ne lugenda lulamba ne buziba, abeeka nga banoonya omusajja ono tebamulaba. Ne ku nkya nga tannaddaka kwe kkubira omukulu ono kumutegeeza ku mbeera eno. Ne banoonyanoonya ne bagenda ku poliisi n'ebagamba mukeberekebere mu malwaliro ageetoolodde. Ne bagenda ddwaliro limu ku limu paka we baatuuka ku ddwaliro eryo. Aba atuuse mu emergency bwe batuukiza abafunye obukosefu, n'asanga muganda we ng'ali katanda, tekulina kafaliso. Ne bamugamba nti oyo yasuzaawo mu mpewo ekiro kyonna ng'akaaba nga tewali amufaako. Abasawo mu ddwaliro eryo bwe baalaba omukulu ono ne batandika okukola ku mulwadde ono, anti baalaba azze ayambadde mu bitiibwa bye, ne batandika omukolako. Bwe yalaba muganda we n'aboyaana nnyo ng'akaaba, omununuzi wange kyenkana azze. Era waayita mmeka omusajja oyo n'afa ku lunaku olwennyini. Naye abasawo bano baatuuka okumukolako nga basoose kutegeera nti ono mulwadde wa gundi, olwo nno katumukoleko. Naye ekiro kyonna mu mpewo y'ekiro bwe baali baleese olunaku luli ng'ali awo bamuyitako, baasooka kumanya gundi ono amanyi gundi, katumuwa obujjanjabi. Oluusi twagala abantu basooke bennyonnyoleko ki kye bali nga tetunnabayamba. Ne batukoowa n'otukoowa, ne tumala ebiseera bingi nga tubasoya, ne twirabira n'obwetaavu bwe balina. Sigamba nti tubeere bangu nnyo mu kuyamba batufere n'okutufera, naye ku lwaki tetusooka kufaayo ku bwetaavu obutuli mu maaso nga tetunnamanya ani gwe tuyamba, tusooke tumuyambe. Omukazi ono yasooka kuyamba abooluganda, azuula luvannyuma nnyo nti gwayambye mulanzi wa Katonda Erisa. Kyokka waliwo n'ensonga endala enkutteko ennyo mu ssomo lino. Ebyawandiikibwa bitugambye nti omukazi ono yali mugagga, nga mumanyifu nnyo, ng'alina amaka amalungi, ng'alina n'obusobozi obubotola akasolya ke ayongereko akasenge akalala ak'omutambuze ono. Kungulu mu maaso g'abantu omukazi ono alinga ali obulungi eyeeyagala, naye tuwulidde ennaku gy'asirikidde. Yali talina mwana nga nebba okukula akuze. Abooluganda abaagalwa, obwo bwe bulamu. Teri alina buli kimu, teri alina byonna. Abamu balina ssente naye tebalina mirembe. Abamu balabika nga bateredde mu bulamu naye nga beetisse ebiwundu. Abamu be tuli nabo balabika nga basanyufu naye nga munda ennaku gye balina terina omu agimanyi.
Abooluganda abaagalwa, ffenna abazze mu mmisa eno ku nkya ya leero, kituufu twetaaga ekisa kya Katonda. Nange kamwa kwogera, neetaaga okusaasirwa kwa Katonda buli lunaku. Ffenna wano tulina kye twetaaga nga Mukama yekka y'asobola okukituwa. Omukazi ono teyakkiriza nnaku ye kumwerabiza bwetaavu bw'abalala. Ffenna oluusi tugamba kansooke mmalize ebizibu byange lunnaafuna obudde bw'abalala, sirina biseera byabwe. Omukazi ono atuyigiriza tolinda kumala bizibu byo olwo olyoka oyambe, olwo olyoka oyagale, kubanga naawe okyalina by'osaba Omukama. Essala ye ekyatuuka, n'omulala mufuukire ekyamagiro nga bw'olinda ekikyo, omulala mufuukire omukisa nga bw'olinda ogugwo. Kyatuyigiriza mu Vvanjiri ya leero, Omukama agambye abayigirizwa be nti abaaniriza nga yaniriza nze, ayaniriza nze nga yaniriza oli eyantuma. Abaaniriza ayaniriza nze. Omukazi ono yalowooza nti ayaniriza mutambuze, naye nga mu mazima ayaniriza mulanzi wa Katonda. Ne Yesu atugamba ne ku nsangi zaffe bwe gutyo bwe guli. Oyaniriza oggulawo omutima gwo n'osembeza abalala, oba osembeza Kristo, oba oyaniriza ye. Kubanga Kristo bulijjo ajja mu bulamu bwaffe ng'ayita mu bantu ab'enjawulo, nga yeekwese mu bantu ab'enjawulo: abalwadde, abanaku, abaavu, abakadde, abaana, abantu abeetaaga okusaasirwa, abantu abeetaaga ekisonyiwo, abantu abeetaaga okulabwa. Ayita mu bano. Ekibuuzo si nti ddala tumusisinkana, nedda. Ekibuuzo kiri nti ng'azze gye tuli tumutegeera, tumumanya, ne tumwaniriza mu bantu bano. Abooluganda abaagalwa, olwaleero Mukama atukoowoola tuddemu tufeeyo eri bantu bannaffe awatali kubeekenneenya nnyo. Tolinda bulamu bwo kutereera olyoka odduukirire obwetaavu bw'abalala, nga bw'olinda omukisa gwo era omukisa eri omulala, ng'omukazi ono gwe tulabye. Ffenna Omukama olwaleero atukuŋŋaanyiza, twetaaga ekisa kye, naye era atutuma tuddeyo mu maka gaffe, mu mirimu gyaffe, mu mikwano gyaffe, mu b'eŋŋanda, muffe abantu bazuulemu ekisa kye, muffe bazuulemu okusaasirwa kwe. Wiiki eno wa Kristo ekifo mu mutima gwo, musembeze. Oba oli awo n'akizuula nti alimu abo bulijjo b'ogenze ng'osisinkana ne n'obabuusa amaaso. Omukama abeere nammwe.